Basically mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi pampita ntambi kimso Rich Boy Maxwell Junior ali kuba nti otambula naffe obera kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga nawe atandika kuba nti osubscribinga yes kyekisera okuba nti osubscribinga nawe mpola mpola obere nti yes otambula ffenna okimanyi nti obaddeyo okimanyi nti Fik Fameica almost Aganzisse babiri Nwagi kwogata ne Lydia Jazmine yes omulundi gumu n'abakoti abakola oluvanyuma system netambula nga bweri oba waliwo akatambi akatambula ku social media nga mwana muwala amanyikidwa nga Lydia Jazmine afiringa Mr. Dick wa Fik Fameica bino nebira byetugenda okuba ntukutuusaako mpola mpola then oberenga obifuna yes ate nga ffe twakugamba wano nti buli kimu tuli baddemu okuba ntukikutuusaako mpola mpola nga bwe kiri nga tetukuttemu yadde yes ekiseera okuba nti obifuna now all along wabaddewo amawulire agalaga nga musajja mukulu amanyikidwa nga Fameica Fik gota yes Fameica Fik aka Fik Fameica kugata ne mwana muwala amanyikidwa nga nabawanuka Lydia aka Lydia Jazmine nga bali mu mukwano ogwetimemetera nga webeyagalira ebintu ebya ddala abasinga babadde balowooza nti kawani obanga yes bano ababiri bagezako kuba nti bakola stunt basobole okuba nti bekipingira mu mawulire n'okuba nti stunt zigezaako kuba nti zitambuza music waabwe mpola mpola kyekiseera eyensonga lwaki abantu abasinga babadde tebavangayo okuba nti bakkiriza kapeno naye ng'ate yes kkiriza obagaana waliwo ekigenda mu maaso wakati wa Fik Fameica kwogata ne mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jazmine nkugamba nti waliwo ekigenda mu maaso wakati wa Lydia Jazmine kwogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Fik Fameica wano ku birthday wabaddewo akabaga mpola mpola era nga akabaga kano kabaviddemu akaba nti ne polisi yavuddeyo neba nti ebiyingiramu mpola mpola era nga abamu ku bo ku bagenyi ababadde ku kabaga kano bakwatiddwa era nga abantu bangi batandise okuba nti bavaayo okusalira kapeno omusango mpola mpola naye ng'ate ekyo kisa ensonga ekikulu because abantu abaddewo babadde sanitize n'okuba nti yes kabadde kabaga k'abantu bakulu era nga social distance mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jazmine kwogata and a boyfriend to be bawuza okuba nti yes yabaddewo era nga bagamba nti poliisi yagezaako kuba nti ekwata abantu babwerere so n'olwekyo ate wabadde ekintu kyonna nno nkuleetera ebyafudde ku kabaga kano mpola mpola naye nga siye main point ngenda kuba nti kutwala ku main point enkulu ennyo gye ngenda okuba nti musajja mukulu oba mukyala mukulu gwali eyampuliriza osooka obeera nti ogifunako mpola mpola now waliwo akatambi akali ku social media akalabiseko ku websites ez'enjawulo kugana ne social media ez'enjawulo nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jazmine agezako kuba nti afiringa Mr. Dick wa Fik Fameica era nga mukuba nti afiringa Mr. Dick wanenno walabiddwako Winnie Nwagi nga naye akwata ku kabina ka Lydia Jazmine nga agezako kuba nti amusindiki wa Fik omulimu bagumalirize mpola mpola era olwamaze wanenno ababiri gye bayita fresh ganga bamalidde yes mu paradise era nga amawulire getufuna kigambye okuba nti abakulu bano omukwano gwabasuuseko nabwe gutyo ne bagutwala mu kahotel room ke babaddemu era nga ekintu ne kiba nti kiggwa yes ekintu ne kiba nti kiggwa era nga according to information gye twafunye okuva mu bantu ababadde awo kumpi kitegeeza okuba nti yes omwana ono yavuddeyo natugamba nga Fik bwe yamaliriza omulimu gwa Lydia Jazmine bulungi nnyo era nga Lydia Jazmine kwolwo yasuze nga yes amannyo n'amaaso bonna biwanise waggulu kwogata n'ennyindo amagulu yasuze nga agawanise waggulu mpola mpola ng'omukulu ono agezako kuba nti akakasa okuba nti akola emirimu gy'omumaka obulungi era nga Lydia Jazmine mpola mpola yawomeddwa nnyo okufa obufi bino nno tubifuna mu kampu ya Fik Fameica kwogata ne Lydia Jazmine abaana bano ababadde abasanyufu ate nga kitegeeza okuba nti ne mukyali wa Fik Fameica amanyikiddwa nga Mozel Kid bw'atyo naye yabadde nti yes yafunye omulimu era ng'omulimu tegwabadde mulala wabula gwa Winnie Nwagi omuwala ono yes omuvubuka ono yes yasobodde okuba nti afuna chance nga Fik asobodde okuba nti atwala yes atwala Lydia Jazmine okuba nti
amujanjaba omuntu wa wansi mu Zero Kids yafunye omulwadde yes eyabadde anonya omusawo ng'omulwadde ono yabadde Winnie Nwagi. Winnie Nwagi omuntu wa wansi yabadde ngafunyemu damage oba kyebayita soti sachuti nga yeraye yetaaga omusawo era omusawo siyabadde mulala yabadde mu Zero Kids bwato yagenze n'ajjanjaba omuntu wa wansi owa Lydia Jazmine. Bino nno byonna byabadde ku pate ya Lydia Jazmine mpolampola ya Lydia Jazmine mpolampola nga Zero Kids agezako kuba nti ajjanjaba Winnie Nwagi ate nga Fik Fameica yabadde Dr. Kafulunge ekiro kyonna yasuze ng'atigomya mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jazmine oba nabo banuka Lydia. Tujjukire nti Lydia Jazmine aze adetingako ku basajja mpolampola adetingako gaye bamuyita Mr. Kampala tetwamanya kyabaawo naye ng'ate yes Mr. Kampala yavayo n'amugulirako akamotoka mpolampola ne bakakwatamu naye nga ate tebyasobola kuba nti biwanga oluvannyuma kuba nti Mr. Kampala yeebuusa n'ajjako ku Lydia Jazmine akamotoka ke yali amugulidde aka spasi era nga yes mu kuba nti yeebuusa Lydia Jazmine yasobola okuba nti amusuulawo mpolampola naye n'atandika okuba nti yes alivinga obulamu bwe. Lydia Jazmine nno yaveeyo yes okuveeyo okutandika okuba nti adetinga Mr. Kampala yasookera omusajja mukulu amanyikiddwa nga Washington yali manager ye kugata omusajja ono yagezaako okuba nti akwasaganya emirimu gya Cox Studio nga sporting talent okuva wano mu Uganda mu East Africa era nga omusajja ono yali musaale nnyo mu kuba nti promoting music wa Lydia Jazmine. No bano basulanga bonna yes ku kyesalama mpolampola ku kalina mpolampola abo then wabaawo obuzibu bwabeerawo ekyabasobozesa okuba nti bano beeta mpolampola era Lydia Jazmine n'asobola okuba nti atambula. Mujjukira nti era waliwo n'olugambo olulala lulaga nti Lydia Jazmine yali atandise okuba nti akubamu omwana mulenzi amanyikiddwa nga Edisa Musuza. Bino nno byonna Lydia Jazmine yasobola okuba nti abita ebbali n'agenda ewa mwana mulenzi amanyikiddwa nga Fik Fameica era nga Fik Fameica system yagirimudde yaso mpolampola. Bino n'ebirala mbyoba olina mu episodes zaffe eziddako bampita ntambi Jimson Rich Boy Maxudi Junior subscribe nga tubeere nga tutambula ffenna tolwaddemu kuba nti ononyako wali ku Facebook nkozesa ntambi Jimson ate nga wali ku Twitter nkozesa Jimson 16. Bye bye for now.